Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Okufa kw'omwana Saif Gaddafi kutegeeza ki eri Libya? Kati bintu bya mirundi ebiri. Ekisooka ku ddaala ery'owaggulu kiyinza okwanguyiza Bufalansa ne America okugatta gavumenti zino ebbiri n'eye Benghazi n'eye Tripoli. Kubanga bo buli omu alina gw'awulira. Ab'e Tripoli bawulira Abamerica, ab'e Benghazi bawulira Abafalansa. Seyifu abadde talina baawulira n'abawagizi. Kati kiyinza okubanguyiza okubakwataganya amangu. Naye jjukira nakugambye nti okwataganya Benghazi ne Tripoli tekitegeeza nti obusambatuko buweddewo eri Libya. Kubeera olinayo obutundu obuwerako nga gavumenti ezo tezirinaayo maanyi. Kyekisooka. Ekyokubiri, kiyinza okwongera obusambatuko mu bitundu ebyobuvanjuba ne bw'oba okwataganyiza gavumenti. Nti abakkiririza mu Gaddafi nga bangi ku bo balowooza nti kino Haftar akirinamu omukono, basobola okugamba nti kati naffe tugenze mu kuwolera ggwanga, tetuyinza na kwetaba mu nteeseganya zonna n'abantu batukozeeko kikolobero kya kika kino. Kati ate nabo ne baddamu kukekeza nnyago nga omudumo kati bagutunuulizza aba Haftar. So kati ekyo nakyo kisuubirwa mu buvanjuba bw'eggwanga erya Libya. Ekirala nti ntera okukyogera nga njogera ku bibinja by'abayaga mu Latin America nti every Chapo Guzman bw'abaawo oluusi kyanguyira gavumenti y'e Mexico okubaako kyeggusa naye. Bw'avaawo bano booleseewo badda mu mbeera eyakirwanire nga banoonya ani anadda mu bigere by'oyo avuddewo. Kati abantu abakkiririza mu filosofe ya Gaddafi babadde batwala Seyifu ng'eddoboozi lyabwe. Kati okufunayo omulala gwe bakkiririzaamu acceptance kijja kutwala emyaka era kijja kubeeramu embeera yakirwanire. Nga bw'otwala Mpinga Kazibwe agamba nedda, bw'otwala Kazibwe Kayiwa agamba nedda. Kati kuna kugenda kubeera kusoomoozebwa nti yadde babadde tebamwagala naye abadde ayinza okubanguyiza okumugatta mu nteeseganya ez'enjuyi ebbiri okufuuka ez'abasatu. Kakati okutuukirira abamukkiririzaamu kizibu okumanya ani gw'oyogera naye nga bw'oyogera naye abalala bonna bakkiriza nti akiikirira ebirowoozo byabwe. So kino kiso ekisalira enjuyi ebbiri mu ggwanga lya Libya. Bw'obadde oyogera ku baana ba Gaddafi olaze obukugu ate obw'enjawulo, amagye, obusawo, oba nawulidde ne munnamateeka Tuliida Aisha yawolereza Saddam Hussein. Gaddafi ye tukuze tuwulira kano Gaddafi kyakomaawo wokka. Kakati Gaddafi yali musajja muyivu eyakomako waakomi. Bw'amala emisomo egya senior yagenda mu University of Libya e Benghazi. Naye mu senior yali muntu wa mutawaana. Okusoma kwe kwalimu emigozoobano ng'abantu bonna abasomedde mu byalo bwe babeereyo esati. Ebyafaayo biraga nti ewaka we n'essomero gye yali asomera waaliwo mayiro 20. Era bwe yagendanga mu nnaku za wiiki yasulanga ku muzikiti, ku wiikendi n'alyoka addeeka. Bw'ayingira siniya abaana atera okugimaliriza n'ayingiramu ebyobufuzi eby'amawanga g'Abawarabu ebigazi. Waliwo rediyo abantu gye baawuliranga ng'ekola nga rediyo Katwe Gamal Abdel Nasser kwe yasinga ow'Emisiri kwe yafulumizanga obubaka bwe. Gaddafi nga y'omu ku baagiwulirizanga ennyo ng'ali mu siniya. Ebirowoozo bya Abdel Nasser ne bimukwata nnyo, ne bimukwata omubabiro
kati neyenyigira mu byobufuzi ebyo era ne bimugobya nga tannamaliriza senior naye yakyusa essomero n'agenda mu ssomero eddala n'amaliriza senior. Kati bw'amaliriza senior kwe kugenda mu university gye njogeddeko ey'Bengazi University of Libre yagenda kusoma byafaayo wabula emisomo egyo teyagimaliriza n'awanduka. Bw'awanduka kwe kuyingira ettendekero ery'amagye. Mu ttendekero ly'amagye atikkirwa mwaka gwa 1965. Bw'afuluma mu kaseera katono n'amusindika e Bungereza waliyo koosi ya myezi 9 n'akomawo naye ng'era alina ebirowoozo bigazi okusinga ku bavubuka ab'emyaka gye. Kati ng'akomyewo yatandika okukunga n'okuŋŋaanya abavubuka abalina ebirowoozo ebifaanagana n'ebibye mu kaseera katono ku ddaala lya captain mu 69. Jjukira afulumye 65 ne bafunika gavumenti ne bavubuka bano. Oluvannyuma yakuzibwa okutuuka ku ddaala ly'obwakano bwe yakoma ye ebyamagye n'abivaamu nadda okukulembera ng'omanyi Gaddafi ne mu Libya teyali pulezidenti ye yali mukulembeze wa Jamahiriya era toyinzaga nti yalina n'olukiiko lw'abaminisita lwoluno enkola ye yali awo nga tetegeerekeka eringa yakinawolofu n'amagye yeesigama nnyo ku bacuba bamasinalizo okuva mawanga amalala era olaba abaddugavu baba batigomya nnyo mu lutalo lwa 2011 buli gwe baalabanga nga bagaba bano be bamasinali be bacuba ba Gaddafi bajja mawanga amalala be yaleetanga omulwanirako n'okumubeezaawo. So Gaddafi bw'atyo bwe yafaanana obuyigirize bwe omuntu atuuseko ku university toyinzaga nti tasoma yatuuka ku university naye ebya university bwe byagaana yagenda n'asoma obusirikale yo koosi n'agimaliriza mu 65 n'agenda ne Bungereza n'asoma koosi yaba junior officer ya myezi 9 n'agimaliriza n'akomawo. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.